Emikolo gy'okukuza olunaku lw'abakyala mu ggwanga gikwatiddwa mu disitulikiti y'e Katakwi era nga gyetabiddwako abantu bangi ddala. Ebimu ku bikonge mu gavumenti ebyetabye ku mukolo guno kwe kubadde omumyuka wa Pulezidenti era omubaka omukyala wa disitulikiti y'e Katakwi Jessica Lupo, Ssaabaminisita Robinah Nabbanja n'abamyuka be, Ssaabalamuzi Owiny Dollo n'abalala. Nga zikunukkiriza okuwera ssaawa 6 ez'ettuntu lya leero, Pulezidenti Museveni atuuse wano ku Boma Grounds mu disitulikiti ey'e Katakwi era butereevu atandikidde mu kulambula emidaala gy'abakyala ab'enjawulo aboolesezza ebintu ebitali bimu. Oluvannyuma lw'oluyimba lw'eggwanga, Pulezidenti Museveni alambudde paleedi ezikoleddwa abakyala okuva mu magye, poliisi n'amakomera. Omumyuka wa Pulezidenti era omubaka omukyala wa disitulikiti y'e Katakwi Jessica Lupo ategeezezza nga bo abakyala bali mu buyinza bwe bali ekyokulabirako eri omugigi omuto. The entire women movement into entrepreneurs. Your Excellency, we are here as role models. We are here as mentors to all the women in the grassroots to give them the message that we can all transit from subsistence farming to commercial farming. Wabula ekyokutumbula ebyenjigiriza eri omwana ow'obuwala takireseeyo ng'agamba nti akabonero akamu n'ekitundu akwongerwa omwana ow'obuwala ng'ayingira yunivasite bwe kiyambako okutumbula omwenkanonkano. Pulezidenti Museveni asinzidde wano n'alagira ebitongole ebitakabanira eddembe ly'abakyala n'abawala okufuba okulaba ng'ebyenjigiriza bibeera bya bwerere mu masomero ga gavumenti kisobozese okuyamba abaana ab'obuwala. Okusinziira ku Pulezidenti Museveni, bannayuganda ebitundu 68 ku buli 100 mu mwaka gwa 2013 baali bakolera mmere ya leero so si kwekulaakulanya nga wabula amagye bwe gatandika okugaba ensigo, omuwendo gw'abannayuganda abakolera olubuto gwakendeera okutuuka ku bitundu 39 ku buli 100. Now, because of that, I was told that the figure has changed. The people still working only for the stomach are now 39%. That's what I hear. Museveni era akunze abateeso okwetaba mu kulunda ebyennyanja kubanga bya ttunzi. Emidaali egiweredde ddala 48 ku egya 53 giwereddwa abakyala abaliko ke bakoledde ebitundu byabwe nga kubaddeko n'abasirikale abakyala. Emidaali 5 gyo giwereddwa abaami. So excited at the same time that our President has recognized my service in this country, the journey that has not been easy to work with the women and children actually, because I'm very passionate about young people. Beka Senyonga Mulinde, NTV, Kusawemu.